kano tukateeke mu bwongo nti mu riya mulimu n'okwogera ku mulimu gw'owamaze. Ekitegera wagenza Allah n'akusasira n'okolawo omulamu okomawo n'otandika okutunyumiza omulayo oyinza okugwawa n'otandika okutunyumiza nga bw'oyimuka ekiro okusaala gonlayidi n'otandika okutunyumiza nga bw'ozuuka ekiro saa 9 osaale layidi ogenda kugwa muki anti yagala abantu bakutende nti osaale layidi nga bw'osiiba olw'okunaana olw'emanensi nze bannenze mande n'olw'okunaana zisiiba mande n'olw'okunaana ziteziyinza kumpitako saddaaka nze buli musaala gwange najjako pasente gingi saddaaka nze buli mwaka bwemambola gundi yange annual report yange financial report nnyo okujjako omulimu ogenda okusa atahadduthu anhu n'okubyogerako ibaada okuginyumyako eyino egwa muki mu kategore oba mu muteeko gwaki gwa riya n'essuwa. Alhamdulillah ku Ramadani eri okutuuka ku Ramadani eno Qur'ani ngimazeeko balinda Ramadani kutuuka buli basome Qur'ani. Nze Qur'ani ngisoma buli lunaku nyina okusomayo juzu yange nyina okusomayo peegi zange eyo atahadduthu anhu yafe omulimu guli wakati wonaani yagenda okusoma bano banyumiza tebagenda kukusasula tebagenda kuwakeera ojja kujja ku yauma alqiyama mu hadithi tunalaka inshallah. Allah nasaala wasaala wasaala oyagala abantu bagani nti osaala nnyo bakyogera baamala embeera yo wajafuna bulungi. Allah zinalwana mu lutalo lw'eddiini nakuba buli lutalo nalingamu mu jihaadi anti wakikola nga ekigendezwa ki abantu bakoleki bagambe nti gundi muzira babyogera baamala embeera yo wajafuna nze wange yaggwayo Allah n'ebirala bingi. Idhan Allah agambe Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nti bagambe nze ndi muntu nga mmwe byemukola byonna mwina bikola nga muki mubikolera na Allah temugattamu ng'osaala lillah togattaku muntu mulala akulabe kasita okiteekamu Allah agenda kukuleka n'omulimu nga bwe tujja okulaba hadithi inshallah. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث يفق أبي هريرة الله مسيمه مرفوعا قال الله تعالى حديثين بحديث القدس فزتوا هذا حديث القدس سبيريته bigambo byani bya Allah netebiri muki mu Qur'ani nabbi yatulipotingira ki makulu ga yalipotinga makulu ga singa yalipotinga direct nga Allah bwe yakyogera yalibadde muki Qur'an ekitege gamba Muhammad aletera amazzi tata agambye ayagala kunywa ku mazzi amakulu ge gaki neto lipotize kigambo direct nga wakikola eyo hadith al-Qudus. Era hadith al-Qudus tofuna mpeera nti bwengisoma hadith al-Qudus funa empeera nga bwofuna nga osoma eki Qur'an la yutaabadu biqiraati nedda. Era hadith al-Qudus sijja gikwatako nga siina wutugaku Qur'an hadith al-Qudus. Kati eno hadith al-Qudus ikawa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Muhammad ati Allah yagamba ana aghna shuraka ani shirki inze setaga kungattako setaga partner aghna shuraka ani shirki setaga partner yonna man amila amalan omuntu bw'akola omulimu gwonna ashraka ma'i fihi n'ateekamu ekintu ekirala n'akigattamu غير تليز تركه وشركه ملكا للشرك وملك بوسال الصلاة nojja otandika okuteekamu bakulabe gundi akulabe kitegeeza oleeseemu ekitonde kya Allah okigatte muki mu ibaade. Allah agambye ana aghna shuraka ani shiriki nze seetaaga shiriki
seetaaga pati. Omuntu bw'akola omulimu gwonna gwonna n'angattako muleka ne shiriki we. Allah agambye akuleka neki ne shiriki we. ذلك أنه لما كان المرائي قاصدا بعمله الله وغيره راجي tugamba nti ebera shiriki kubanga gwakola oyagadde bakabanda gwayagala bakulabe okoze omulimu guno qasidan bi'amalihi ng'ekigenderwamu kyo Allah osadde lillah siba ekiri naye ate wagayirawo ate n'oteekamu ne gundi akulabe oyagadde osaddaake nga bwetwagala okusiba tayibuzi mu masijidi yaffe inshallah omwezi okugenda okutandika oyagadde osaddaake Allah akulabe Allah akusiimye naye ate noyagala n'abantu bakumanyi nti wawaddeyo bokisi 5 olaba bwefuusa shiriki oyafuuse ki kana kad jaala lillahi sharika kitegeeza odidde n'oteeka pati nagwali mu Allah ate wadde okolabirira ate kati oyagadde bano abasiraamu bakulaba bennakadiro otadde abasiraamu bennakadiro batadde gani ne Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا كان كذلك فالله هو الغني عن الإطلاق. الله يمغغ generally Allah yemugagga teyetaaga Allah tayina bwetaavu bwonna ye yeemalirira so guno omulimu gumuwe gugwe yekka teyetaagamu omulala ate naye akulabe wa jamii lkhalq ebitonde byonna fuqara banne tuli bavaavu wa Allah naye gweoyagala akulabe naye ayina ebizibu bye naye tatuukiridde abange mu abantu antum lfuqara ila Allah muli baavu wa Allah tuli baavu ffenna ate kati omwavu mugatta ne Allah omugagga fala yaliiku bikaramihi wa bimanne ekitiibwa kya Allah n'obugagga bwe tekisaana an yakbala al-amala alladhi ja'ala lahu fihi sharik tasobola obugagga bwa Allah n'ekitiibwa kiyinza kukkiriza mulimu ate gw'omugatseemu kintu kirala. Allah ayina ebbuba tayagalirako ddala kumugatta segede tayinza kukkiriza mulimu gw'omugasseemu kirala. فإن كماله وكرمه وغناه يوجب أن لا يقبل ذلك وبجه الله n'obugabi bwe Allah subhanahu wa ta'ala kimukakatako obutakkiriza mulimu gw'omugasseeko kintu kirala. Hadithi endala eri mu kitabu kya Ahmad eva ku Shaddad ibn Aws radiyallahu ta'ala anhu. Nabbi yagamba nti man salla, omuntu bw'asaala yuraahi ng'asaala bamulabe faqad ashraka aba akoze shiriki aba agasibwani hadithi man salla omuntu bw'asaala yuraahi ng'ayagala bamulaba abantu bamulabe nti asaala oluusi n'alongoosa essola ebulungi oyingira mu masijidi for example tuseegi waba batudde wali banatwaliddayo kasonda okusaala n'otandika okugonda wallahi byotagonda osadde wekkana twali akulabe byotagonda ku ruku'u n'olwanko ku sujuudu n'olwanko wenna n'ogonda oti nga bw'obeera osaalidde waka obanga osadde muzikita temuli muntu bulala tokikola omanya olimu akakyamu weetereze essolaayo nga mulimu abantu abakulaba erina okubeera nga yessolaayo waliweka. Waman swama, n'omuntu asiiba yuraa'i ng'ayagala abantu bamulabe kyasiiba faqad ashraka era aba akoze eki shiriki aba agasiba Allah subhanahu wa ta'ala.